ansaba omwana netutegeka okoncevinga. Naina the most perfect relationship for the 4-5 years. Oh yeah? Akasente, trip, apartments, okay. The cars. Nga buli kimu kiri on check. Mpulira. Naye bwe namala okuzaala omanyi omuntu okuchanginga n'olaba a person that you have never seen in your life. 4-5 years omuntu n'akyuka mu lunaku lumu. Abakazi nga bayise nnyo mu kintu ekyo. What is the secret behind? Simanyi abantu bano, abantu abali narcissistic ba game yaabwe bagimastaringa asooka love bombinga for even 10 years n'akuwa life yonna gy'oyagala. Naye bwakuteeka wali waabayagala empisa ze nga zivaayo. Nga zivaayo era batera kikola nnyo ng'omaze okuzaala. Kuba oba tolina gy'oddamu. Exactly. Ani akusesa? Ate n'abaana bakusaba mwana kutega. It looks like yali akwagala naye oba ng'alinga aliko ekitategeerekeka. Really, I'm so confused. Nange nali confused until now. So nange kye nakola nga ngamba nali mmaze okupanga nga nsasudde wantu wange bwendaga. Ningamba omwami ono ke yategedde ono yenna drama. Mami wange ankwati antwalirako omwana jjukira tulina okugenda mu probation. Kakati ebintu nfune wa mukwano gwange gye mbiteresa. Tulinda, that was like a singa wa giving up n'oddayo ewammwe. Nali nkyayagala okulwana nga I feel like things maybe just yes. Ngate nali sirotangako okukuza mwana wange nga ndi mu that kind of munaye ebiseera ebisinga reality tugirejectinga ng'olowooza ebintu bijja kubeera okay. I know. But if you accept nga ebintu tebinnayonooneka n'okkiriza ekiriwo protecting ebintu bingi okwonooneka okuviira ddala ku mutima gwo. Usually twabeeranga tujja ssente ku business yaweerezanga ssente ewaka nga tulina sim card y'omwana evaako ssente nga kyemukola okola expenditure no omuweereza like at the end of the week tukoze bwekiti ne bwekiti ezisigadde ze bankingidde omwana. So ne bwe nali ngendamu ebyo ebintu namunnyonnyola nengenda kati mu bintu bya mami wange of course byandyako akasente akawera ninga omukazi ategeera nenteekako emitwalo 2 kuba nali nina ofunako amafuta and all that bya poliisi obimanyi. Ate kya bwe nakomawo omukulu ne muweereza expense eyo nangamba kwata ssente ezo ozizeewo. Ssente z'omwana wange tezikola mu bizibu bya nnyoko sinza amuzaala. That was rude. Yadde nga yali right, but it was rude. Yangamba nnyoko sinza amuzaala. So yayogera amazima kituufu si yazaala maama wo naye olinnya zaala we yamuyisa mu kamwa. Nali bamukebedde alina amabeere bano bamalaya tebagala kuyonsa n'awogga n'abakyala bonna omanyi dokita ne bayimuka ne bamugamba ssebo wano tebakolerawo noise ne bamufulumya ne tuvaawo. Kati yali mu mmotoka ye nga nange ndi nga ffe tulina driver tuvuze omulala tuba tuvaawo ng'agamba mugende ku poliisi e Kabalagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ndi ne mwana muwala olunaku olwaleero. Abaana ab'obuwala munaye balina bye bayitamu kati omuntu bw'omulaba avuddeyo ku media okubaako ne kyayogera. Don't judge, respect ate otuwe ne ku magezi tulabe butya bwe tuyinza okwasaganya ensonga eno. Banaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Mu Biru Furniture Workshop yenteekamu omusayi okulaba nti show etambulira ddala. Dduka Misinde ojja ofune furniture, tugaba furniture ku kibanja mpola. Bw'oba tolina ssente zigula bintu nze ngenda kujuna. Jangu ewange bwe wandiise gulawo account nange olonde ebintu obisasule paka lw'obimalayo nja kuba mbikuwa bulambalamba. Mpoza ate aba Glam Aesthetics awo kwa Kamwesi Mall level 2 nga wakafuluma mu lift. Gendayo bakola ebbina omukyala alina ebinnya mu kabina bagenda kutereeza. Gw'alina obuntu bunene obusports obwa black buno bwe bagamba nti bulemerako oba bubayita bu skin tags
babujjako obulambalamba abayina enkanyanyi oba oli mwami oba oli mukyala bakubire ku namba yaabwe y'essimu gye nkuwandiikiddewo babeere nga bakukolako ate ng'ebisaale byabwe bisaamusaamu nnyo nnyini ddala. Waliwo Christmas offer, waliwo holiday offer, omwaka guggwako togaana kunyirira. Genda obeebuuzeeko mu abaagala okutangaalamu, abaagala okweyerusa ng'oyerukira ddala okuva eri munda okozesa mpisa okozesa drip, banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu totawaanya na bizigo. Weekuute okoowe nedda aba Glam Aesthetics webali okubeera nti no bakuyambako. Dr. Sarah Walinyo mukubireko ku namba y'essimu ojja kuba omufuna. Mwena abalina bunsanyusa okukulaba nga wrinkles zaakusalako muno mwonna, abakyala abalina emitaafu munoonyiiga nnyo, waliwo egy'ekika, waliwo be baazaala nagyo, byonna ebyo babitereeza. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu. Musanyusa okukulaba. Kala Adija. Oli otya? Mpola mpola. You're very cute. Thank you. Yeah, that shouldn't leave your mind. Hey, buli wobeera stressed, remember that you are beautiful. I know. Zinogula abangamba. Ndi mubi nnyo singa nali musajja tebali badde wadde omukazi anzikiriza. Abasajja bwe banyiga bwe batewe boogera. Sisti omumanyi. Ate ekyokulala bayagala okugwebweko confidence. Obeere nga ne bw'otambula tewekkiririzaamu nga ne bw'obeera ojjukira kye yakugamba n'ogamba naye oba ndi mubi. But the thing is oba oli mulungi. Gwe omukazi okusala enviiri n'afaanana nga bw'ofaanana okiyita kyangu. Engamani. Laba nno. Bameka b'olaba basazeeko enviiri? Bameka. Buli mukazi ayaayana kuteekako wiigi. Buuza ku batulaba. Abatulaba abalungi amanya bampita Dollars Cakes. Nandi wano nandi. Okola keeki. Nga tondeetedde ku keeki. Enda gikuleetera inshallah. Okay. A New Year's cake. Yes, yeah. I promise. I promise. Webale kola na kuyiya. Njeya. Omusajja bw'akustressinga ate n'ogattako okuba nga toyina bwongo. Ebintu bibiri tebigatta. Oyinza ofa depression. Alright, tukamwasisinkana mutya nono guy? Twasisinkana like 7-8 years back. That's a long time. Yes. Netu dating close to 4-5. Okay. And then later we netwogera okufuna ku mwana. I had mwakiteesaako nga temunnaba kuzaala. Yes. Okay. Yansaba omwana netutegeka okoncevinga. Naina the most perfect relationship for the 4-5 years. Oh yeah? Akasente, trip, apartments, okay. The cars. Nga buli kimu kiri on check. Mpulira. Naye bwe namala okuzaala omanyi omuntu okuchanginga n'olaba a person that you have never seen in your life. 4-5 years omuntu n'akyuka mu lunaku lumu. Abakazi nga bayise nnyo mu kintu ekyo. What is the secret behind? Simanyi abantu bano, abantu abali narcissistic ba game yaabwe bagimastaringa. Asooka love bombinga for even 10 years. Nakuwa life yonna gy'oyagala. Naye bwakuteeka wali waabayagala. Empisa ze nga zivaayo. Nga zivaayo. Tabatera kikola nnyo ng'omaze okuzaala. Kuba oba toyina gy'oddamu. Exactly. Ani akusesa? Ate n'abaana bakusaba mwana kutega. Adija. Abakazi babawesiza nga balina abaana bana. Nze bangamba tewali agenda kumpa saadi. Oyo naawe akuzanyira ku bwongo akugezesa olabe tonnayagala bwagazi. Yangamba abakazi bazaalamu tebazaala bbali. Tebafumbirwa tebazaala bbali. Mama yeesiga kinga atiisa ani gwatiisatiisa akulimba akutiisa tayagala omuvinge on. Sajja mazeeko emirembe. Soko mbuulire mu meetinze. To meetinze. To having a perfect relationship. Tuteesezza omwana. Bwe nali nfuna olubuto yampa conditions ze. Omwana owuwe tasula mizigo. Omwana owuwe amukebeza DNA. Omwana owuwe takyala like mu bazadde but akuwa business z'omwana kuleka okulinga okukyala. Omwana owuwe like takwanjula. Takyala. Yagamba yeetabikolere. Alina rare nnyo mu bantu. Atambula disguisinga. Tasa agenda mu bantu.
munnange nagamba omwana owuwe takuzibwa musajja mulala bwe kiba ki ne bwe kiba ki nga tusaba nga tufuna olubuto. I had the most perfect pregnancy journey. Zebula bampanga ka pregnancy allowance mu budde. You're living with the memory now, I guess. You're living with the memory. Munnange nga mbeerabo paka nga tuzaala. Kati bwe twamala okuzaala omwana yali awezezza close to 3 months. Nafunamuko ka issue with my mother, but somehow yalinamu issues z'ettaka. Na ending up nga detailed ka police station nga bw'omanya ebintu by'ettaka eyo mu kyalo. So nalina ogendayo mubailinga out. Omubeererawo? Yes. Kati ng'omwami munnyonnyola. Yali yatuwa amaka ku lubuto nga luwezezza emyezi 3. Yampa amaka nankyusiza emmotoka. Buli kimu bwe nazaala omwana n'amuwerawo bizinensi ye. N'ayita looya, ayita nayo ne sisita wange nga witness emusayininga. Kati ne mami wange bw'afunamu issues omwami munnyonnyola. Nangamba isooke genda bwe mba mwetaaga looya ombuulira. Nenda okubuuliriza nga kintu kitini nnyo, it was just a little misunderstanding between the landlord and my mother. Nengendayo ne tumugjayo. Usually twabeeranga tujja ssente ku business yaweerezanga ssente ewaka nga tulina sim card y'omwana evaako ssente nga kyemukola okola expenditure no omuweereza like at the end of the week tukoze bwekiti ne bwekiti ezisigadde ze bankingidde omwana. So ne bwe nali ngendamu ebyo ebintu namunnyonnyola ne ngenda. Kati mu bintu bya mami wange of course byandyako akasente akawera. Ninga omukazi ategeera nenteekako $20 kuba nali nnina ofunako amafuta and all that bya poliisi obimanyi. Adija bwe nakomawo omukulu ne muweereza expense eyo. Nangamba kwata ssente ezo ozizzeewo. Ssente z'omwana wange tezikola mu bizibu bya nnyoko sinza amuzaala. That was rude. Yadde nga yali right, but it was rude. Yangamba nnyoko sinza amuzaala. So yayogera amazima kituufu si yazaala maama wo naye olinnya zaala we yamuyisa mukamwa. Nali nakawerebwa myezi ekyo. Of course I wasn't working, ezo ssente ezo zetudependingako, and of course he knew. Namugamba okuva olwo Adija ebintu we byatandikira ku mitwalo aga. Nangamba zizzeeko Adija nenkwata ssente nenzizaawo. Wazijja waze wazaawo ng'omukyala obeera ne b'osevinga eyo ebbali wadde nali ndi waka nga sikola. Munnange nzizaako kati for the 4-5 years nali simuddangamuko obulamu bwange bwonna, because when he came to me yansaba ekintu kimu mirembe. Tewamugamba nti baby ng'oli rude? Anti kati wano we namuddiramu, this was about my mother. Mugamba, how do you talk about my mother like that? Mami wange yamala Adija close to 2 months gali wakanyiga ebyo bya nakawere. Naleka buli kimu ekyo kye. Nalabirira nze n'omwana w'oyo omwami. Ne mugamba okimanyi mbadde sikola. Ssente mbadde ngenda zijjawa. Mbadde nnyina ttoola wano. Kati mu kumuddamu okwo. Nangamba onzizeemu. Omumanyidde. Nze tebanziramu. Omukazi tamanyira, omukazi tanziramu. Adija omusajja yakyuka. Oba yali anoonya lupoolwa? Yali ndoza yali anoonya kahinti. Wagirira watabukira. Okuva olwo yalinga Friday, Monday natugambirawo tugenda mu DNA. I was okay with it because twali twakyogera before. Tukoze DNA, tutukeyo ku DNA. Adija omusajja yakola drama. Omusajja yakola drama. Yakola atya? Was a lot. Natuuka wali nayogera omwana amufaanana. Kutuuka wali nga bamugamba nga bw'omanyi muzeeyi fotokopi yo ng'osumbye yaki. Tombulya bano bamalaaya b'e Kampala. Bamalaaya asookusibako omwana. Bannange. Ebyo bye yakugamba mbu sikwanjula simanya sikola ntya. Bannange omusajja yalina red flags z'otaalaba gwe wagiyita laavu.
Adija okubuuka narcissist si kyangu okuggyako nga tokibeerangamu si kyangu. It takes time. Tumala okukola DNA agamba muvuge mugende Nakasero. Tuuke Nakasero tuba tutukanga ku gate ate muveewo mugende Nsambya. Nazaalira Nsambya. Akyuka Nsambya agende mu doctor's room. Amalayo sometime ng'akomawo nga bampita. Nga ntuuka mu doctor's room ng'omusajja ayogedde ebigambo Adija. Nga yeswaziza mu ddwaliro ate kweswaza kuswaza nze jjukira yakugamba nze siswala ng'atuuse eri ng'agambye siyonsa mwana ng'agambye sirabirira mwana namusuulawo nga mubuuza nsonga kikati omwami ono yali ali reya nnyo ewaka yali nga tajja waka ng'ajjanga mu mwezi asooka okujjawo emirundi ng'engi yali mufumbo yali yangamba baali bayawukana n'omukyala eyaliwo before me. No, abeera yekka alina amaka g'abeeramu ng'abeerayo ogu nambwaze nga tewali muntu n'ogu asalayo. Omwami oyo bwe yabeeranga lwe ewaka kati na breast pumpinga okyegeera kati buli we yajja nga yasanga omwana anywera ku bottle mbeera n'amata matini nalinga nsupplementinga kati n'agamba siyonza kati mu kwogera ekyo nengattagatta obwongo nenga omwami ono lwaki agambye sikolaki siyonza n'agamba dokita nyina ano check ya $1,000,000 bwe mba mulina ebyuma ebikebera mukebere ono oba talina mata nyolona ssente nnyingi nnyo ku mata. Dokita nange nampuliriza ne munyola ne mugamba breast pump olw'okuba omwami ali reya nnyo ewaka bwe bwasanga omwana nga simutadde ku bbeere alowooza kukolaki siyonsa. Bano bamalaaya tayagala abantu bamanye bwayonsa lolololo musajja atabukidde awo. Gayi yalina ebbuba ate ng'alinga akwagala ate I'm confused. Nange I was as confused as you are. Kati munange dokita ng'ampuliriza nga munnyonnyola n'amunnyonnyola n'amugamba women breast pump and then women supplement nimu abantu ng'alina amabeere matini. Oba yali loko? Nze simanyi. Is a local guy? Ali abuzaabuza? No, he's illiterate but alina akasente kati omanye omuntu ali literate nga n'akasente kikufuula kuba anti omanye omuntu alinamu kasente nga ate ali literate omanyi bwe beeyisa Masaka. Adija nga munnange nnyonnyola dokita nga tuvaawo awo okuva mu room nga twogedde bulungi nga dokita atugaye muddeeyo. Adija omwami yatuuka waliwo area kati olaba iringa waiting area bakyala w'embuto we balindira Ensambya. Musajja yawoggana bamukebedde alina amabeere bano bamalaaya tebagala kuyonsa n'awoggana abakyala bonna omanyi dokita ne bayimuka ne bamugamba ssebo wano tebakolerawo noise ne bamufulumya ne tuvaawo kati yali mu mmotoka ye nga nange ndi nga ffe tulina driver tuvuze omulala tuvaawo ng'agamba mugende ku poliisi e Kabalagala ne ngamba ono omwami yagudde eddalo nga ntunudde drama gwakozeekozaawo nga ndaba sikitegeera kati tulina omwami yali nga spiritual father waffe bwe nalaba nga bigenze mu poliisi ne mukubirako kuba Adija nalaba omwami ono ng'alinga agudde eddalu nenkubira omwami oyo. Oba wali tumweguya ng'atayagala omweguya omanyi abasajja olumu baba baagala obeeguye. Adija kati bw'aba ng'alaba nga tomweguya aba awulira obusungu aba alowooza olina omusajja omulala. Adija nze ndi mukyala wa mirembe kyagaanye emirembe ndi mukkakkamu era obukakkamu bwe buntuusizza ndowooza ku bino byonna. I'm so sorry abasajja tebaagala mukazi ali disciplined tebamanyi kye baagala anti ebyokuyombera nange sibisobola. Baagala osanga omusajja nga mukakkamu ng'alina omukazi ali rude ng'omukazi alekaana mu bantu nogamba nayo nogayi kiki. Adija bwe byayingiramu poliisi nenkubira oyo omwami amukubireko tuvuga tutuuka ku poliisi eyatusooka eyo munda mu ofiisi ng'amalayo ebbanga nga bampita okutuukayo nga baŋŋamba nga ono omubbi yabba miliyoni z'omwana wange 10 ono omalayo atayonsa bano banyarwanda ababbi bayayi bano balina national ID 2 balina passport 2 omusajja ng'ayogera ebintu ebitakwatagana Adija mu bwongo bwange nenga omusajja wange bakabamuloze
neŋŋamba laka oli omukyala yategedde nti oba nazaala neŋŋamba caka baali tebaayawukana Hadija nalaba omuntu omupya gwe sirangako mu bulamu bwange obwongo tebwakulimba bw'oba tewalowooza kyekyo nenkaaba nensooka nenkaabiramu awo ku poliisi sorry Hadija nzenga sirinjanganako ku poliisi I'm so sorry kyokka ng'olinyeyo nakulwa mwana naye nga tusibye enzunga n'omwana natunuulira omusajja mu maaso bwe nti nemitaani why you accusing me nze nno nga mmanyi byakusaabi ng'ebyahani abiwulira oyo atamanyi na luzungu omusajja yagamba naŋŋamba ki ani gw'oyita hani bihani bye bikiggo Hadija omusajja nga ayogera siyonsa sikola ki nga bamubuuza ku poliisi kati oloopa ki ekituufu kye tuba tuwandiika nga ne ku poliisi era mba nnyonnyola bwe namaya neŋŋamba nti onalaka agudde ddala neŋŋanze kankuma obukakamu nnyinyonnyole kijja kungwa nemba nnyonnyola kuba nnyonnyola batuwuliriza batugamba you know what omukyala batumye omwana ali very healthy nemba nnyonnyola nabo nga bakiraba ne batugamba muddeeka mwesorting tuba tuzze ewaka nga enkeera nze mmanyi biwedde enkeera nga baddamu bansamoninga ku poliisi ssaawa 2 nga nzira ku poliisi ekabalagala awo nga baŋŋamba omwami agambye bye mwayogeddeko ejjo mubiwandike memorandum of understanding MOU yali yaki nanga nti mubuuza nensooka neŋŋamba ofiisa are you guys muli mu kutegeeza nti mpandiike how I'm supposed to mother my own child kikyabagambye mpandiike nagamba mpandiike siddamu kutambula sireeta bafamily waka sireeta mikwano waka siddamu kutambula nga simugambye awo kaali kaweddemu yali anoonya wagobera nagamba mpandiike n'okuwandiika nti mbadde siyonsa mwana kati nakkiriza omuyonsa mu struggle y'okunoonya future naye abakazi tulaba ebizibu Hadija neŋŋaana I'm so sorry neŋŋaana bwe nagaana nagamba kaali nakubaawo essimu gundi anti abeera n'abantu baawo mugende wagundi bano bapakire mu bafulumye mu nnyumba Hadija ndeseeyo omwana wange nendowooza neŋŋamba omusajja ono ngaawo ku poliisi drama gwakoze ayogera akuba ebimeeza ali arrogant bwate bwe yali before no bino byonna mbiraba nga woowulidde we nkugambye okuvaawo giri gyonna emyaka I saw the most calm person in my life yali nga Ray nkugambye ng'omulaba nga like once in a month naye nga buli kimu okifuna once in a month omusajja ajja atya once in a month nagaata ayina mukazi naawe nze nga gankasita buli kyenjagala nkifuna bannange just wafa nnyo ku ssente ne weerabira okufa ku gundi kugaayo oyo ngali Ray gaayo oyo kankubulire yali ezo zonna sayinzi zamutwalina omukazi ondaba otya mulundi gumu mwezi ogenda kunkakasa ki lwaki tewamulinya akagere abakazi balinya obugere because you need to know where you are standing lwaki tewamulinya akagere n'otegeera all about that guy but we would kiri kyenkunnyonnyodde whatever omuntu ali muno omumala otya omwezi mulamba mbunondaba once a month ngaki ndi mbuzi nti bantutte kukugira kuwaka munaye ndowooza ndirezire zimu era nedda wagetinga so comfortable engeri ndooza gye yali akuwa buli Buli kimu kimu abakazi nga balowooza nfaaki. buli kimu kiba kimala in the end bannange abalungi abatulaba ku HK Media nze Hadija Kigozi mbozza abaana abawala ne bye bayitamu bannaye abawala bayitamu bingi naye wafa nnyo ku comfortable life okusinga okufa ku muntu personally ndowooza kuba kati oyo omwami yali agenda kulaba omwana we just once a month nga tabeereko naye tebazanyeko naye taamusitulemuuta eyo yonna process eyakalira okugwa omwana okukabirira ng'oli wekka nga taliiwo abeerangawo buli yet you're supposed to ono alina okwebakamu n'olina asitulamu that's how it ne should bw'oba be oyagala bamaids babiri abakusasulira for you to be oba comfortable nansi oshegere ne mu ddwaliro nazaala naye nga kankubulira abo bonna bannansi babaawo but parents connection ku mwana
Erina kuba wait kankubuulire. Nange bwe ŋŋaana okuwandiika ebintu n'agamba kati kangende mbafulumye essaawa eno. N'atandikirawo n'agamba ofiisa n'ekirala badde njagala bavemu eyo ennyumba kubanga aleeta abasajja n'abanyigira muri massage. Cameras tezaaliko ku nnyumba. Era ngamba nga ofiisa mugamba. So ngamba ofiisa bw'aba bw'ati bw'agambye waliwo cameras tugende tukebere. N'agamba n'akyusizaawo ekirala. N'agamba ekyokulala ejjo bwe nagenze namukubidde ne mugamba ndeeta mata ga mwana n'agamba siddamu kusala wali ajja kunzita oba okutta omwana. N'engamba ofiisa calls zibayo nga ziri recorded mu Airtel tusobola okufuna obujulizi obwo. Ekyo n'akivaako bwe yalaba nga kigize. Adija omusajja yayogera ebintu byali bingi. Kati mu kulaba nga of course ndi mugezaako okuleeta amazima buli kyayogera ngezaako to bring out the truth. N'akuba essimu n'agamba bajjeyo ebintu n'akubaawo ebimeeza. Nali sirina kyakukola Adija nateebereza ku omuntu beast gye nalabamu oba obudde gye nali simanyi. Natya ne ŋŋamba ayinza okukola ki. Ne ŋŋambirawo ofiisa ne mugaba ebintu bino ebibaddewo mbadde nsaba omwami ono asooka mpeemu space nyonse bulungi omwana because it was too much. N'agamba ogambye sooke nkuweemu space. Okay. Ojja kundaba. Adija ku olwo bwe nalaba. Ne tuddayo ewaka ne wayitawo ndowooza nga wiiki. Twali eyo kiro ssaawa 7 ng'abantu bajja nga batandika otikka ebintu. From the house? Yes. But before that twabeeranga awo ng'abantu bajja nga babuuka ekikomera. Liga talina ddiini. Muzeeyi atutumye bino ngamba leka ne bajjamu entebe, TV, oven, biki fridge ne babitwala n'ensirika. Biraba obuntu obw'ekisiru obumulwana. Muba muli awo. Amagezi omutwe omukalu. Muba muli awo. Naye kennyini yatandika okubuuka ekikomera. Naye ng'omanye emyaka gy'alina by then. 46. Ng'abuuka ekikomera nga takyakuba simu omubiri gwe gwalinga ogw'omwana omuto. Omuntu mukulu. Bano abasajja b'embuto. Talina lubuto. Kati geti we musalo olubuto. Nyomanyi 46 years like oli n'abuuka ekikomera. 46 years omusajja nga yeekumye bulungi aba si mukulu. Mundabika. Yes, ne mundabika alabika bulungi. But like risking got your ate bw'osanga abatono ng'akuba ne gym you cannot know ali 45. I'm telling you. Adija omusajja ng'abuuka ekikomera mumwekangiraawo ng'atuuse. Nembeera awo byonna ne mbirowooza kati mu eyo process awo mwako kawiiki ako yabeeranga awo jjukira bwe twafunamu wano ku ebyo ebya ssente ne mugamba oba ssente z'omwana we zigenda otutuusa awo katukole ki simukadi y'omwana ne ssente byonna beera nabyo ssente ziyinza otwawula kati bwe yabeera nawe bwe nabimuzirira jjukira nasisi tomuzirira toko olina kubeerawo ng'oli mute tolina feelings. Adija munnange twatuuka ekiseera kati bwe baanonanga ebintu n'emmere baagitwaliramu eyaliwo muceere bumonde biki ne babisuta ne babitwala kati bwe mumugamba emmere eweddeyo nga babagulira kiratano y'akawunga n'ekikutiya kya mukene ne baleeta abalumi amasannyalaze. But I was 3 months postpartum. Wherever olina okuba nga emabega wali oleseewo strategy nga business zo zitambula. Buli kimu nakiteeka ku hold era yajjukiranga obulamu bwo ku hold for a person. Nabuteekako Adija yaŋŋamba buli kimu provide. Nze yali afuna upkeep. I learned the hardest. Toteekanga bulamu bwo ku hold abantu tebafaayo. Munanga Adija masanze nga bwe gaggwako nga yatumye abaawumeme by then bajje babisaleko babidisconnecting ekimugamba amasannyalaze gakyankalanye n'abaweereza ebibokisi bya kando n'atuma aba national water badisconnecting amazzi ne mumugamba amazzi n'abaweereza omanyi bino ebipipa bya bbulu eby'omukyalo
bye bagiramu amazzi oba like okufuuyira anti ebya bbulu ebipipa mulembeka amazzi g'enkuba. Adija nalaba drama. Yakulumya banna. Nalaba drama. Yakulumya from what he has given you. N'okutuusaawo. Banna yali ayagala kulumya yakikola. Kati ffe twalinanga gye tujja ennyama n'enkoko ku weekend nga mukyuzinga kye mwagala. Kati mu ebyo ebiseera ng'agulayo kakoota ng'akaweereza maid. Nga akafumbo okalye wekka. Adija yali motherfucker. Bwe nalaba drama oyo yenna n'entandika nagugolinga mpolampola nenga omuntu wa character bweti nga sikitegeera. Kati later I learn about narcissism. Kati mba nakamala obitegeerako olwo nkunyonyodde wali we bajja saawa 7 ne bapaakinga ebintu ne batuvuga Adija batutwala egaruga mu kayumba nga ne we nali nkyali omuwala omuto sikapangisangako ng'obuyumba busimbye layini nga bubi Adija nga bubi nga bulimu omanyi obuyumba bulimu cement wa red. Obasinga wa giving up n'oddayo ewammwe. Nali nkyayagala okulwana nga feel like things maybe will get yes nga ate nali sirootangako okuza mwana wange nga ndi mu that kind of munaye ebiseera ebisinga reality tugirejectinga ng'olowooza ebintu bijja kubeera okay. I know. But if you accept nga ebintu tebinnayonooneka n'okkiriza ekiriwo protecting ebintu bingi okwonooneka okuviira ddala ku mutima gwo emotions zo embeera zo buli kimu. Nsaba Mukama abakazi bonna abayamba abalaba programu eno bayiga okukkiriza reality ekintu ekiba kiriwo nti kino kyekiriwo kati wano we tuli. Kati bwe batutuusa egaruga reality checks in ningamba Adija soya kubeera mukana akayumba. Kati naina brother wange he's a special needs person tayogera tawulira twalina medical appointment naye ne mutumya najja. Kati bwe twali tugenda eri mu kayumba abavubuka abaatika ebintu bakanyama batugamba muzeeyi atutumye wano abantu 3 igwe n'omwana ne anti we n'agamba eri temugeza ne muleeta yani omuntu yenna nyumba gy'abatwale mwe kabalina okukola ki leeta family. Of course by that time nga sikyagina emabegako nali mbeerawo ne kasista kange once in a while nga kali ku campus off and on. Kati ne brother wange ajje waka nga asulawo twalina appointment like at midday kumakya nkeerako mu gym ngolwo yamala okumbodishaminga yangamba wakaddiwa wayikayika tokyalina bwongo nga manyi okuweereza bushamba boy bwe nga babeereyo ne bakugeya n'akurecordingira ne bushamba boy ne kakuweereza bale muzeeyi madamu yayikayika bannanga ayise nga batudde bakugeya nga gwe weetunulako omundabirwamu ng'olaba oyise yenna sisita akikola naawe n'otuuka n'olaba ng'oyise. Nedda it's a matter of time. I know. Kirina okubeeramu nti just nva kuzaala but this is not how I am. I know. Era oba okimanyi nti bwe naayeekolako ennyo nja kuddawo. Era ng'awo natandika gym. Banaye we need some confidence na twetaaga extra plus kujjako self esteem nakujjako confidence yo nze Adija ndi muntu ali confident. You know kitegeera ate banaye omusajja ng'obadde omwagala ebyo n'abigamba olabira ddala ng'okulukuse maye mba ndi mu gym nga maidi wange ankubire waka ngamba ankazi wano ne poliisi batute brother wo. Adija nenva mu gym ntuukaawo ku poliisi y'ekisubi mbabuuza nga baŋŋamba bandoopye ndi mukuumu nakoze like domestic violence mbuuza okay how nti ndi mu kuincitinga domestic violence konze how nga baŋŋamba tugende mu ofiisi yaki ya family awe ekisubi twasangayo omukyala nga mukulu nga ababuuza kuba abasirikale bajja ne bakwata brother nge bamuleeta ku poliisi ng'omubbi tayogera tawulira. I'm so sorry. Well bwe bamuleeta ofiisi oyo omukyala atubuuza kiri kitya ng'omwami amugamba ono
yalese ono iwaka ajja kurepinga maid alabirira omwana wange. Oba omusajja yali ayagala maid? Hadija I don't know. Mama, buli kimu maid. Nze nzirayo ka maid nenkagoba. Era nabagoba baali bawera until I found out the truth. Nzirayo nenkagoba tonyumiza bindazi. Sagala kukulira nonsense. Hadija, ofiso yabuuza. Wait. Oga yalese omusajja mu nju agenda kurepinga bano nga bafaanagana because waffe tufaanagana. Namugamba ye nambuza onoomumanyi nti mukoowo nti gwe mulese wano ng'omubbi nti bano banaku bamasikini bajja kusabirizaawo n'omalaaya biki namujja maka ge nali namuweeye munyonyo nga yeeraga kati namukasukeeyo mu kasasiro kale naye yeeyagalireyo. Omukyalo oyo n'abuuza omwami ono omukyalo ono omwagala ani ayagala zino zimalaaya? Namugamba kati ewaka waali takkirizibwa kuleetawo wadde famire wadde nti ofisa naŋŋamba muwala oli mwana muto nkuzaala. Yanzize ebbali naŋŋamba bw'oba wazaala mwami ono nga tomanyi nti mulalu kitegeere kati nti mulalu run for your life. Ng'olwo akubye ebimeeza ng'eri ekabalagala ayogera akuba ebimeeza nga balabira ddala mulalu. Nze nyina sente zange I can do anything with my money. Kati sente zo tezimugasizza kubanga yeetyobodde. Hadija ye ayogererawo ne ku poliisi olutuuka bagambire nze siswala. Taswala talina kimuswaza n'ekimu. Tatana ku vidiyo mukwata kugenda ku mutimbagano bannange. Ese mulaye nga yeekalakaasa abantu nga batyo balabanga beekalakaasa. Hadija ate ennaku zino bannaayo omulembe gwa ssimu. tulina omwana neŋŋamba kati nzikera ku makya nga nyumiza omwana wange daddiwo yansi bwe yakola bw'ati nange nemukola biki nange nemukola yes nze nensirika neŋŋamba sisobola I wouldn't let him make me like him. Otegeera ofisa bwe yanze ebbali naŋŋamba run for your life netukomawo munda mu ofiisi nenjogera nemugamba ofisa omwami ono agambye tanjagala ndi malaaya we yatuteeka tayagalawo bantu ate sisobola kwawukana ne famire yange kamuviire kangende ntandika obulamu. Sajja nakuba emmeeza omwana owange takulira wantu we simanyi omwana owange takulira bbali alina okukulira we mulabira ate naawe ngenda bajjayo mbatwala eyo ng'ebulenga mukazi go nga kamitwalo nga 10. Adija bane obwavu kibi. Adija omusajja yakola drama ofisa namugamba omanyi sebo munnemeredde kamba wandikire mugende ku probation Entebbe mugende ku child custody kozi omukyalo n'agambye ayagala genda while gwe tomukkiriza genda ate omumazeeko emirembe ate otugambye tomwagala tetusobola basalirawo wano ne probation ekola ekikola omwana eyali akyali muto nanga Adija nga batuwa ebbaluwa enkeera nga tulina genda ku probation. So but olwo lwe naddayo ewaka famire yange banyiiga nnyo okubanga omwami oyo asibizza brother wange owa special needs. Otegeera ne tusalawo ne famire yange nveeyo. That was the end of it all. Nga mingi ebibaddewo olwo bwe nasalawo neŋŋamba kampaakinga ebintu ali yatwali tupaakinga ebintu nga ndyesowa emmotoka tugenda fulu omusajja n'abuka n'ayingira mu kikomera nenge egaruga okuva lwe yatuteekayo yali tajjangayo okumala okuva lwe yatuteekayo yali tajjangayo kolo n'abuka ekikomera n'ayingira n'akwata ab'emmotoka. Adija natya nenkubira poliisi bwe nabakubira ne baŋŋamba obudde bugenze katukubire defense w'okukyalo tumugamba ajje ne bakubira defense yali akonkono omwami n'abuuka n'afuluma ekikomera manyi nga Jack Chan ku 46 years omuntu omukulu omwami omukulu taata w'omwanawo n'abuuka ekikomera defense najja bwe yajja ne munyonnyolamu ne baŋŋamba obudde bugenze tukikole enkya I would be patient. Omwami oyo kuba yali akubye ku poliisi naga ndi mukubba bintu kati neŋŋamba
ajje abeerewo ajjemu ebintu byagamba byembadde nziba nange ntwalibye nga ndi ready ne bwe nalibadde ngenda na mwana nange ne suitcase enkeera nga baŋŋamba you have to involve your parents oba omuntu omukulu kubanga omwami ono bonna nga bamulaba nti mulalu ekisooka ewaabwe tewali muntu gwakolagana naye bonna abavumavuma n'abakola ati ne bwoloopa bagamba munayo oyo mulalu ffe twamuvaako kati nga tolina gw'oyogera naye so my mom came mama wange bwe yajja ne tugira ebintu poliisi ne bajja ne bamukubira nanga nze nagenze ku vacation siriiwo munidemu weeks nga bbiri omusajja ne bamugamba nti kati omukyala wamuloopye nti ali kubba bintu abadde ayagala kugenda nti atwale buli kyonna kyayagala Adija nga nkwata ebintu kati ekiro ekyo twasula twebuuza ninga omwami ono yategedde atya nti ngenda and all that we come to find out yali atracking amasimu gange buli kimu ng'amanya moves zange zonna. It looks like yali akwagala naye obanga alinga aliko ekitategeerekeka. Really, I'm so confused. Nange nali confused that until now. So nange kye nakola nga ngamba nali maze okupanga nga nsasudde wantu wange wendaga. Ningamba omwami ono ke yategedde ono yenna drama. Mami wange ankwati antwalirako omwana jjukira tulina okugenda mu probation. Kakati ebintu nfune wa mukwano gwange gye mbiteresa. Tulinda, that was like a Saturday, kati nga Monday tugenda ku probation. Ntuuka Monday bamukubira nze ntuuka entebe ndipotinga. Bamukubira ajje mu probation nagaana nagamba siriiwo. Kati ekiro ekyo naafuna ate amaanyi agakubira ofiisi ekisubi ng'akaaba. Baatuta omwanange bamutwalidde ku boda kuba Adija buli kimu ekikye nakireka n'emmotoka nagireka. Ng'akaaba omwanange bamulinyisiza boda, omwanange talinya boda, omwanange jjajja we yamutute Sebaka. Have you ever gone to his place? Have you ever been there? Eyo gyakugamba nti abeera yekka? Yes, nabeera when we were still free. Jjukira twadatinga for long. Yabeera nga ali too open kati ate yakwawula atya? Bwe muteesa eby'omwana akuwa amaka g'omwana. Tabeera kati eno gye yajjanga once a month yebwa. Obulamu bwonna throughout ne mu dating ng'omulaba nga once a month ne bwe yatuwa amaka. Kati ewaka gye yali abeera yebwa. Abeera Munyonyo. Yali abeera wuwe. Wali ogenzeeyo n'obeerayoko naye? Si nali mbeddeyo nga tuli mu eyo dating nga tudatinga ng'ogenda n'osulayo bw'otyo. How often? Maybe like walinga osobola okugenda even like weekend marriages? Yes, naye ng'oluusi ng'akuleka nawo n'agenda aba busy nnyo business lolololo you know. Adija nga nkwata ebintu nga mmala obiterese wa mukwano gwange mukubidde ebyo bya probation byonna agaanye okujja ngamba okay, I'll start up a life, it is well. Ne bampa amagezi ngende nfune later enzikiriza okubeera n'omwana because omwami yali agaanye okujja mu probation and all that, so ne bampandiikira. So bankyali within jukira mami wange agenze n'omwana wange for safety. Mbandi awo ng'omukulu ampereza message nga lwaki omwana wange azannyira mu ttaka, lwaki anti we gwe nabawo okugenda naye temwamututte, lwaki omwana wange addugala. Ne ngamba ono omwami ategedde atya nti like omwana you know. Abaana bazannyiranga mu ttaka. Kyayagala okugamba nti omwana teyali talina kwavula. Nga yali amwagala kubeera mu bulamu bulungi nga yavulira mu golofa teyali bagolo. Understand. Adija mbandi awo kati olwo ntidde nziruka empigi ne ngamba ayinza okugenda ayinza okubba omwana wange nziruka ewa mami wange. Kati mu kudduka eno nvaayo bandi awo mukwano gwange gye natereseza ebintu nga nkubira. Ngamba lwaki wanzannyidde ku mutwe? Mwateeseza ne bbaawo buno wano ali mu kuŋŋamba nti n'ebintu twabiterese wano. Ne Adija esha nezinkuba nga sinayogerako na musajja. Mukwano gwange yamugamba nti tewaliiwo bintu wadde n'ekimu namugamba biri mu buli omusitoowa bibiri biri muli.
Adija pressure nezinkuba ninkuba ku police ne bangamba filing for oba like threatening violence or something ne mukwano gwaso okugira trespass ololo nannebuuza ningamba omusajja ono ategeera atya like all my moves nga nafunako cleaning ala contract nga ninga sinamanya exactly how bwe mbibuulira mama wange ng'agamba kati nno gwola kabazaala musambwa tuba tukyali awo nga mpeereza akapapula nga kaliko ekyalo kyewaffe ekyamaanyi amannya ga mami wange ow'edduuka boda stage mukwano gwange yali tamanyi waffe Adija. Later I'm finding out yali yantracking nga buli kyenkola buli kimu ku simu message zonna tracking moves zo exactly kubanga ayingira atya mu iCloud yo iCloud tesab esobera musimu bili kituufu buli kimu na finding out later nafuna omuntu nanyambako ne finding out nengenda mu human rights nendopako ne bamuyita nagaana kati kyakola bwogenda ewantu kwolwo nga bagamba siriiwo ng'ayitayo olulala ng'abawaayo kasente nga kawera Adija nga kawera sibe batalina salale bambi nga babireka nga bamuleka Adija nyina muno threatening voice notes ng'agamba ki ez'okutta tajja kutta kyetaaga just yezuule oba agendeko ebitabika bamukebere nembitwala ku police nembiteeka ku flash nengenda nendoopa abapolisi nabo ne batya abalaba omusajja ali so dangerous ne bamusamoninga lwabayambye najja kwolwo tajja ajja oluddako lwotagenze nasooka n'abaliisa n'amala kati gwe ne bakusamoninga ng'alinga yakuyise notuuka ali n'abagamba n'omukyala wange just mwagala nnyo just tulinamu obutakkaanya butini naye nga Adija byoyiseemu byakuyisizaamu Adija nga sikyasobola kutambula free mbeera kudduka oba wakava mu kyalo wali omwana kabwereza yampeereza ebifaananyi by'omwana ng'ali waka nengoberawo maid ninga maid talina na smartphone ninga akyakono maid yamuweereza ng'olwo sinnamanya akuteekako ndowooza abakugoberera Adija emirembe nezinzigwako wali mu kutwala ebintu nali even before kuzaala nali nkola cakes kati nali buli kimu kitadde ku hold mu kugira awo jjukira tuvudde maka batutadde galuga mu kagundi akafunda batujjako ebintu n'ebyuma byange bya cakes mwe byakola ki mwe byagendera nembeera nga sikyakola later njiya mpola nga bw'omanyi nziramu okola olwo mwesonyiwa natuuka ekiseera ne mwesonyiwa neŋŋamba kati nkitadde kankuza omwana wange buli kimu kiganye poliisi yonna gyendaga tebatuyamba bw'ayitayo n'abaliisa enguzi nembyesonyiwa netandika okukola oba oli awo private numbers nga zikkubira tukulaba awo oba olinawo otudde nga waliwo abapoliisi abajja nga bakusamoni nga bakutwala ku poliisi nga bakumalirawo essaawa zongezi nga bagamba yakusamoninza ajja n'otuulaawo bwe nayiiya nenfuna wempangisa Adija omusajja ng'ayita emabega n'asasula balandiroodi ne bangoba mu nnyumba bw'otuuza ka bizinensi ewantu Adija omusajja mmazeeko emirembe ka TikTok account kange kenkolerako ne bakahakinga naye nze wamma sigenda kukkiriza kummanyiira wonneebakirako tuba tufuuse bakulu n'abakulu I'm telling you Adija nkooye buli kimu nkikoze nkooye ebeera ki ebeera line between death and life Adija omusajja nsireteninga n'omublokinga buli wamu n'ofuna enamba endala oba oli awo ngera message zizze. How old are you? What's the age difference between you and that man? It's quite long, almost. Like 10 years? Plus. Kati akujooga alaba oli muto. Naye namwesonyiwa kati ate abanjagaza ki.
Khadija nkoye. Tayagala kufiirwa tetamanyisha ayagala kugamba nange ansobedde. Ayagala kubba mwanange mba mulyawo ng'emmotoka zipaakinze wamu. Siina we nsobola sisobola beera kampala n'omwana wange. Sente ate nga gwe tolina nnyo. Aba akusumbuwa. Bamulyawo nga bapaakinze nga mulaba ku basirikale nga batandise okwetooloolatooloola. You'll be at your best behavior. Kyenyinza okugamba for now. Khadija, I have. I'm just so worried. Cause era ebyo byonna ng'obitadde ebbali ye taata w'omwana wo. I know, that's why I've been so calm. But then my life is at stake. Khadija, sisobola kubeera wantu nembeerawo ebbanga. Kyokka oba olina omwana omu ng'ogamba ate bwemuwaayo bannaye ate n'azaala ddi omulala. Sisobola. Khadija, oli omwami akugamba nze ndi mulalu tewali mukazi ansobola abe waffe bonna bannemu ensi yonna yannemwa. Kati kyakwesibako. Omulalu omuwa omwana. Akkiriza mulalu wakakkane. Then why is he over you? I don't know. So what are you going to do? Kyekikuggyeyo mu mawulire. First of all, I've spoken for safety. Kuba ndi mu kutya Khadija. Ate enkooye okubeera ku dduka. I'm so sorry. Nina okukolerera omwana. Family yange yonna eri worried. Khadija, nze tewakyalina muntu ayagala kunnyamba. Buli ayagala okuyamba batya omwana kubanga abakuyamba baasibya. Oyo mukwano gwange yanterekera ebintu yamusibyako. Ng'agamba mbuki? Yagenda n'aloopa n'agamba no babbye ebintu. Jjukira ajja n'abasirikale ng'abasasudde. Ne bakutwala basooka mmuteekayo mwe mugenda okujja. Nga at least bamutaddeyokko essaawa. Sikyalina muntu asobola kunnyamba okuggyako mami wange. Naye kennyini asuula mu kutya. Omanyi okubeera awo abasirikale ne bajja ewaka. Ne mbeera ku bunkenke. I want to be safe. Mukwano kiki ky'oyagala omuwala akole? So that you let her be. Omulekere emirembe oyagala akole ki? Mubuuze maybe wanaalaba eno gwe. Biganye. Ng'omubuuza oyagala akole ki ng'agamba ki? Nga tumubuuza. Talina kyayogera because na sister wa clarity. Tasobola kugamba exactly kyayagala. Oba ogendeko ewa Minisita Balamu oyogere ensonga yo. Khadija, bwemba nyambiddwa because I'm tired. Ministry of Gender tomanye eyinza okuyingira mu nsonga yo nekikuyamba. I'm tired. Era mukubirako ndaba oba alina engeri ayagala okuba omwana. Nze mmazeeko emirembe siina wembeera nenfuna mirembe asibya family. Kuba naawe olina okweyagalira mu nsi yo oli Munnayuganda. Omuntu talina kumalako mirembe bw'ati. Sisobola fuluma nti ngende ndeko omwana wange. Sikirootanga nako. Mbeera ku dduka bwe nzirukako ewa mukadde okulaba ku mwana gwe nkomawo okwasaganya by'oba oba wakabikola buli kimu akisabotaginga. Nkoya Khadija. Mu Kimuganda? Munyoro. Naye nze yaŋŋambanga naŋŋamba nja kukolako. Ajja kukolako ati? Yaŋŋamba gwe nja kufa naawe ne bwe kinaaba kutwala luziro ojja kutuuka. Why? Maama w'omwana wo? I don't know. Ne bw'omubuuza. Why does he hate you that much? Yaŋŋamba kimu omukazi tamuddamu okuva lwe namuddamu. Did you say sorry? Yes, I did. Emirundi mingi Khadija. Nenga buli lw'ogamba sorry ng'akugamba kale kintere mu buwandiike bw'oba oyagala tuzzeewo emirembe. Khadija, nze nawandiika kuba bannange kino kika. I'm so sorry. I am so sorry. Mutudde mu family meetings ng'omubuuza kikyayagala ng'agamba ki? Talina nti gwa respectinga. Mumanyi nozikola nakugamba ayita nnyoko. Mami wange najja n'atashowing up. Ekyo ne mukivaako namukubira essimu aba yakoogerayo naye kimu bibiri. Kadde va ku ssimu yange nja kuvumira bwereere. Ewe kituuka kubanga ta respectinga maama. Talina gwa respectinga. Khadija, ngenda kuwa ku voice notes eziri omwo. Onawulira you'll fear for me. Yaŋŋamba ogenda kunkakasa, I'm going to show you who I am.
kati bw'anaakulaba ng'otudde ku lutimbe gaggadde ate jjukira luno olutimbe lutambuza amawulire Kampala n'emirwano paka international. Khadija, as long as I'm safe. Because in Koya, I can't live abantu like baligamba this. yakyogerako lwakuba tetwamuwabudde. Abantu balijulira. But it's not going to be like that, don't worry. Yes, because sister, maybe when you speak up, oluusi bafunamuko, I don't know. Okutya? Kubanga kati kibadde kikomye mu family yange eri close adija bino ebintu nabisirikira kubanga at the end of the day tata wa mwana. How old is the baby now? Ali 2.5. Bintu bikyali fresh. Bw'oba obaddemu eyo trauma okuva ng'omwana alina emyezi 3. Paka kati adija nkyali mudduka nze wentuukidde okujja wano adija I'm a very private person even in my family. Ekintu ekinkwatako personally it doesn't go out easily. Nebyo ebya poliisi nze gwolaba newuba ku poliisi emirundi n'emirundi ne bansi oba oliawo poliisi nekunona ne bakusibamu kesaawa. Byonna nenzirika nkumba kitiibwa kyani tata omwana wange paka bwe nayogera. So nze okujja wano adija don't think it took me a lot of courage. I'm just so tired. I get it. It's for the safety of, my baby, myself, because omwami ku bintu byayogera n'okutta asobola kati ndeko omwana wange. Tajja kutta kuba kati ye atuuse n'emyaka gy'okufa kati aba akuttira ki. Katonda bw'asooka otwalayo ye. He doesn't think about himself. Maama w'omwana wo oyinza otyo oba naye abasajja mustayiringe up. Maama w'omwana wo oyinza otyo mutuusa ku eno level ey'okujja mawulire okwekubira enduulu. You better style up bannange. Mustayiringe up nze mbabuulira. Bino ebintu bigenda kuhantinga abaana bammwe I don't know. Naye, thank you for sharing your story with us. Kansabe Allah akuyamba ofune okuyambibwa nga bwe tufuna ku magezi mu bantu. Nenda kuteerako minisita ka message mwebuzeeko oba ayina engeri gy'asobola okuyambamu. Tulabe. I will keep following up and checking up on you. Thank you so much. Yeah, thank you for coming. Thank you too for Anything else you want to tell me? Thank you for the opportunity. I just hope I find the safety that I need. Size kumurana tovola basi mentioning erinnya anywhere. I just want to be safe. Wabayagala yambala akagatto. Yes. Siri murana. But I want to be safe for myself and my child. That's amazing. Yes. Okay, kale bannange munzikirize mbasibule olunaku lwaleero naye nga sinava wano. Saagala weerabire okugendako ku Glamour Aesthetics awo akamwesi mall level 2. Wofuluma bwoti mu lift otuukira ku mulyango gwa ddwaliro. Abalina enkanyanya mu feesi azijjamu bakkuba empisa enkanyanya ne zibula. Abalina emimwa emitono ng'oyagala gezaamu ku mumwa gubeere ne volume. Abalina ebituli mu kabina nga bakukuba empisa oyina enkovukovu ku kabina akufikisinga akabinako ne kabeera round bat bwe kati. Ne katereera mu shape ate nga takukozeeko surgery. So munoonyeko ku namba ey'essimu Dr. Sarah obeere ng'oyogerako naye ku bintu by'okwefaako. Akola ku baami n'abakyala. Mugende banaye mwefeeko ennaku zino obulungi kola ki? Obulungi kwefaako ne woba olina akabinako nga kanenemu naye ng'oyagala kwongeramu ajja kukola akabina ate nga takoze surgery. BBL eri non-surgical gy'akola. Munoonyeko ku namba ey'essimu akola ebintu bingi nnyo sijja kubeera byonna nga mbimentioninga naye nga ky'olina okumanya nti yasinga mu kulabirira abantu. Mu Biru Furniture Workshop bwe tuli bulambalamba naffe tunoonyeko tukubire kasimu. Mwebale kutulaba. Assalamu alaikum.